Olwaleero abavuzi ba bodaboda bakungaanidde ekyengera okutongoza olukiiko lwabwe olukola ku by'okwerinda mu mulimu gwabwe. Akakiiko kano katongozeddwa omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura abadde omukambwe ennyo eri abapoliisi bakulembera abadda mu kwebaka ne beerabira okukuuma bannayuganda. Kubanga ekiro eggwanga liba ligeze kuki kwebaka kitegeeza kyekiseera poliisi esaanye kubanga ikola ki itabula night watch. Actually poliisi esaanye kuba tusaanye kugiyita night watch. Ono era ategeezezza nga bw'agenda okukola ku musirikale yenna agambibwa okujja ku bantu ssente naddala abo abalawuna obudde bw'ekiro. Batuyitamu ate ne batukwata ne batuteeka ebbali ne batujja mu ssente. Bo abagoba ba bodaboda nga bakulembeddwamu petroni waabwe Abdallah Kitatta bategeezezza nga batagenda kukozesebwa bannabyabufuzi okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ntebero abakulembeze mwe nawe mulina security nga yegasineko n'eya Kampala. Ebiragiro nabibawadde teriyo kugenda kwaniriza ne bwe mulaba nga ayaniriza. Tetukuba kimenya mateeka naye tukuba okukola counter mobilization. Ye omwogezi wa bodaboda akakasizza nga bwe bagenda okukolagana ne poliisi okulaba nga bakuuma obutebenkevu mu ggwanga. Saba ICP poliisi yonna weeri bonna mu Uganda yonna olabe nga ejjera ffenno likolagana lyo tutuuka wonna tubabeerawo kusikamukuwa. Wabula Kaihura alaze obwennyamivu nga poliisi bw'ekyalemedde okukwatagana n'abantu ba bulijjo okusobola okutangira obumenyi bw'amateeka. Abakari Serunyigo, WBS TV, Kampala.